balaba bulabi abamu babuliriza kubaka tudde omudembe gwa digital mutatekako TV nawuliriza naye nga watu wetuli mwasuze mutya kusinzira wa gy'osinzidde okulaba abamu saazi neno mbanyi bwakumakya abamu muli mu kawungeezi abamu muli malya ga kyamisana abamu muli mu kiro abali ku night shift. How are you doing? Baganda bafalu abali mu mawanga g'ensi ag'enjawulo ku mayanja amalala mugamba mutya olwaleero nsinzidde ndi wano ku kaalo kangulumira kati omulamwa gwe natandise ndine meeya omulonde agenda babuuzaako abeeyanjulire tugende mu maaso. Meeya sooka obuze ku bantu. Muli mutya annaffe abatulaba abatuwulira abali munda mu ggwanga Uganda abali ebweru waalyo abali emitala w'amayanja kyemmanyira mu mutugoberera mwebali gyonna. Erinnya nze Sero Muhammadi meeya omulonde owa Kangula Town Council. Yes, tulina meeya omulonde munanuupu munankyukakyuka n'engeri ya bulijjo. Tugenda nga tuwayamuuko naye atubuulire okusoomoozebwa kwe yayitamu tuuka ku buwanguzi okumulangirira kuba bangi bayizwa nga balina obuwanguzi naye tebalangirirwa. Ekiri meeya so tugendamu nga meeya atuliiramu ng'enjogererwa oba tutemeratemera empenda zonna zonna biki bukodyo ki bwe yakozesa abe nga alangirirwa kuba abantu bangi balina obuwanguzi naye tebalangirirwa. So tugenda beera nga tulina meeya waneemu Serumu isaa zino yatwala alindiridde okulayira. Mulayira nga mmekamu? Nja kuba gwakutaano ennaku z'omwezi tetunaba zikakasa bulungi nga gwakutaano mu mwezi ogwokutaano inshallah. Abasiraamu mwe bali kusiiba ekisiibo kitambula omugenyi atambula mpola mpola ne bwagenda ataasobodde Mungu yasalawo. So meeya omulonde kangulumira ono abasinga bamanyi bakulonda njawo sookubira omuntu maapu n'owekangulumira ali emitala w'amayanja oli ayinza oba nga aliyo nga asinzidde bukeeka nga manyi akulonda, asinzidde nakirubi nga manyi akulonda, asinzidde wabukwa nga manyi akulonda. So sigiramuko omulabi waffe n'omuntu ali ku CBS ekifaananyi ani ateekeddwa okukulonda. Okusookera ddala kansooka okwagaliza baganda bange abaisiraamu ekisiibo ekirungi kubanga eno mpagi nkulu kula gyesigaliza yagamba omusiibi empeera nze nsasula omusiibi buli kirungi kyokoleramu Allah yakusasula ebibi byokoleramu era alhamdulillah Mungu yasala. So mbagalizaho ekisiibo ekirungi era kambawe ne ku salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Muganda wange ongambye nkusigira ekifaananyi ani ateekeddwa ensalosalo abateekeddwakusookera ddala yoyo omulonzi eyewandiisirizza mu kitundu ekiyitibwa Kawemera Town Council. Ensalosalo zaakyo ngenda kusigira ekifaananyi nga tuva ku luguudo luva Kayungo Road Ejjinja waliwo esayidi awo wayitawo obugiri ndabawo bayitawo ewa Sekamatte awo ku kkubo eyo erikwata edde Wabirongo. Ekkubo eyo olivuga esayidi emu ng'odda muli ku kkono y'Abanazigo ate ku ddyo Abakangulumira n'olikwata bw'otyo n'ogendera ddala paka Wabirongo mu kisiraamu n'osalamu obusazi n'ogenda n'ekkubo eryo lye bayita Doza Kagasiya paka Kigayaaza waliwo ebyalo bibiri oba tobimanyi tosobola byawula naye waliwo Kigayaaza n'Kisambuza. Kitambuza yali ekyemmanga aliraanye ennyanja, Kigayaaza yali ekyengulu era Kigayaaza mu nnyini yawe osalamu busazi awo n'ojja n'ozingiradko ddala paka okuyita ddala ku nnyanja n'otambula n'olubuto lw'ennyanja Mutukula ali omwo, Kasambi ali omwo, n'ovuga n'ojja oyita Kiwalasa ali omwo, Kitabaazi
Soona n'ovuga ekkubo eryo esayidi emu ekibetu oba oli mukamira sabu kawunti esayidi nali eyaddiyo oba oli mukamira tawuni kanso kibetu alimu emirundi ebiri kibetu ali sayidi emu eno sayidi Soona eno kibetu kkubo lye lyawula otegeeza ko Soona yakulonda weewaawo Soona yanonda n'otambulira ddala n'ojja Wabukwa ng'era bw'atambula yayita mu Bagintegaawo najja akutulira ku Basempanji nakka mu Kasenyaawo n'ayambuka n'otuuka ekisega n'okkira n'ekisega wansi eri era nga bw'oyitamu ogende ekyampisi oba empumudde n'osala paka ate era ebugiri kyekyo ekitundu naye nga nawano mu tawuni waliwo era LCs eziriwo nga Nakatundu Mwoloola waliwo Kamira waliwo Kalagala waliwo waggulu wali mu Kibugu waliwo Makindye waliwo Kangumira Central waliwo Kibira zone ne Kakande zone B13 eri mu Kakande zone yakyo ekyalo kyemba kyentwala nga chairperson LC1 kati oba LC1 wabutadde muganda wange kyekyamazima najja kubwera LC1 muno mwaka gwa 2018 kyenjukira obungi gwali mwezi gwa 10 era baganda bange nabagamba nga asaaga nti ngenda nokwesimba okuwera LC1 ne balowooza byakusaaga nga mwensaagasaaga ebintu bati bamanyi byalwala era nenzija Kalulu nakawangula ndowooza ebitundu 99 kubeera ine yange yava gitulondera paka nejja paka ku kolansi yamunange teyafuluma nazigera olunaku olwo Akalulu bwentyo nzije ntambula n'ekyalo kyange mpola nga bwe tuguluba mpola abavubuka bange mpola nga bwe tutambula ogwatuuka omwaka gwa 2021 era nenfuna ekirowoozo kunza omuntu wasoma ekirowoozo kijjawo ekyokujja ku bwa mmeeya ekirowoozo kyokujja ku bwa mmeeya sookera ddala nze nzaaliddwa wano ndi waawano wenzaaliddwa ebizibu byawo mbimanyi era mbiraba natunula nga tulina ekitubulamu naddala nga bwetunula omugigi ogw'abavubuka bangi ate nga emirimu tebakola ki tebalina kandaba nti bwe nkwata omukulembeze kijja kunnyambako oba oli awo okuba nga nsobola obbayiyiza ku mirimu ne baba bakola ki kyenkwebazaako kyekyo abavubuka enegyo bakumakuba newuwa batalina wakusula nobasuzeeyo so Kalulu akawedde era naliwo akawedde tewajja kino ekisanja ekiwedde nnabaddewo navuganya kino ekiggwako mu Gwokutaano nakivuganya mukama wange ekiwedde ekiwedde 2026 naliwo waliwo najja era wajja ku independent baali baagala kumpa kaadi ya NUP naye okusookera ddala waliwo bannanga abali bagivuganyaako nesaagala kuba lyazaamanyi ne bakire mukisa gwabwe bakole ki bakutwale nenzija independent era Akalulu ako akabonero tekaali ssaawa akabonero kange kaali menza kubanga nzijala nnyo ebintu by'okutuula okukkaanya kati akabonero kange ako era nanoonya Akalulu tinkakasa obulungi tinakawangula ombuuza ensonga njikuwa nsonga ki bwe tumala okukuŋŋaanya diala foomu zaffe zonna tusigaza diala foomu emu y'ennongo naye olwedde nali maze okufuna amawulire okuva ku agenti wange ng'amaze n'okumbuulira buli omu bw'afunye era ntaalinga wano nnyo tutudde we nataalingira nga ndaba obulutukyabuli waggulu nga tusinga obulu 97 kandi ngamba bannange bwe twali wano nti amwambaye tugere ku disitulikiti batulangirire kumbe tuba tukyali awo saawa zaali ziyingirano zanga 2.3 nga agenti aleese Diala nga byatusomedde bikyuse kubiri ku Diala agenti wange so neŋŋamba abannange nti kusinza ku Diala ezisembyeyo eno bye baatugambye bikyuse olwo Diala zifuuse bye yasooka yali nga se yasooka twafuna simu nga bona okubeera agenti wo nga kiri kiti eyo nemukubira waayi muli mukoze mutyamu naga ffe twamaze dda kuba be baasookera ddala okumaliriza okulonda era n'atubuulira nti gundi afunye bwati gundi afunye bwati afunye bwoti n'otaalinga ffe tetutaalinga okuŋŋanya bala ebisigale netutaalinga nga tuli waggulu 97 neŋŋamba nange mwambale tukole ki tugende Diala foomu ogenda okujja nga bikyuse ng'olwo muli Kayunga tuli wano tetunnasimbula twetegeka olwo ŋŋenda kunaaba Diala foomu bwejja nga bikyuse neŋŋamba nange
muzijje batunyodde abadde bateeka okunaaba tukiveemu tuwakaya nako yadde buli omu yaggwa eri kyabugazi abagala nakufiitinga kufiira awo musajja wange luutu Muhammad Luutu tetwali naye wano twaliwo ne Master Kasaiti oyo bw'olabyawo Wansolo William twaliwo ne Master Swaibu Nakedde twaliwo ne Dirisa Mutatwala twaliwo ne muto wange Najibu Mwanje twaliwo ne mwami Kalema Edward twaliwo nani omulala abaana bano Basumani abo baaliwo Basumani Mugaba nembagamba biganye bwekityo bwekirinaye kansuku ngendeko mu kiwala seena olabe soka enviirire ku bantu bali wano bali mu kukaaba maziga baazira nakale bannange nze nasaalonze nagenze mu kulima nga sinalonda kale singa nalonze mbadde n'abaana bange baneewaka nga bali wano bakola ki kaluka wedde ekiraawo tumaze okufuna ddala esembayo nenenya emmotoka yange awo nalina saala yange eya bbulu neŋŋamba omwami bamwita Amidu awo makanika konze nvuga ntwalewa neŋŋenda n'ekitabani kyange ekito wakiyita Muhammad Serumu Junior neŋŋamba kambeere noono omutata ajja kumusumbuwa mba ndi ewaka eri n'empulezi zindaaba tukkiriza ebivudde mukola ki mukulonda embeera teyali nyangu eri bawagizi bange bona balaba bakaaba abamu bafentinga bayisibwa bubi nnyo mu mbeera nga bwogikola ki kola ekyanyiiza muntu kugamba batusinza obululu busatu naye mbadde nina olulonda siteekeddwa sironze lwansonga mbadde mu nnimiro abantu mbeera bwete bwe yali bo baali kushuwa nti akalutu kamaze kusinzira nti buli omu yali alaga nga wagira nze kati abamu bakyaba okugayala okujja okukola ki kulonda kyeneebaza Katonda nti era kanneebaza okubeera omusiraamu nakkiriza n'okugenda kwa Katonda saavaako wano saasimbula kuva wano okugenda ku Tale Center oba kuteekawo mbeera ebanja obuwanguzi bwo nakkiriza nagenda nali mpuliriza nnyo omusajja bweta Kasire Gwanga yaga nti omuntu bw'akusinga mukadde ako alina kyakoze n'akusinga aba akusinza amagezi towaalira kireke naawe linda omulundi oguddako olabe nga naawe omukola ki omusinga amagezi odde mabega benchmarkinga nentuula kisanja kino kitambudde nebaza Katonda muganda wange bwe twavuganya siteekangawoko ku mbeera yonna nemulemesa kukola mirimu gye aliyo kati tutambudde bulungi nga tewali mbeera yonna aliyo kati muna NRM Robert Kigundu era tutambudde bulungi naye kenyini akyogera lunye tinavuganya ne Serumu ne mwami Ibrahim Saalo wokyamaani wa Central naye mu butuufu tebantaddeeko mbeera yonna so ebimulemye okukola bimulemye ku lulwe tewali wamulemeseza kukola ki kola tegeeza kino ekisanja olwaggwa n'otateekawo mbeera n'ogamba kaweteeketeekere kino so ekisanja kino nafuna okusoomoozebwa nga nina ekirowoozo ekigamba nti tugenda mu byabufuzi bireke tobiddamu ekirowoozo ekira kigamba genda tokola ki togenda byabufuzi bireke nekola ebibyo genda okola emirimu gyolabiri abaana bo era omuntu nze ngaakumanyisa okubuuza kiki emirimu erina mingi omusajja musuubuzi omusajja mulimi lwaki ojja n'omubyobufuzi bino ekireeta mu byobufuzi nakikubuulidde kunyigirizibwa kw'abantu ambitioni ya bunyigirivu bw'abantu abantu bange abadde tebakyalina ddoboozi nga bannanyini kitundu bashahoruda ba tawuni kanso nga tebakyalina ddoboozi tebakyasobola kwogerako wadde mu kitundu kyabwe ekyo kyekimu ku bintu ebyanyigiriza ne binziramu ekirowoozo kiri ekyali kigaanyi ate awo mu mbeera eyo n'abantu bangi nga bajja ng'otutaasa kago omununuzi gwotusobola kiggumu tewali mulala naye mbagamba bannange omulundi guno ojjudde ku kaadi ya Nuupu kati ku mulundi guno balangirira kyakwewandiisa kw'abameeya kujja kubeerayo ejjukira ennaku z'omwezi zaali mmeka beerabiddemu katono naye oba ojjukira olunaku omwana ono yatema abantu be baamutta olunaku lwennyini kuba twali mu nomination ne batugamba nti yatemye abantu ekiro bakoze eki bamukutte era bamutaddeko ono gwe bayisa mukangume ono gwe bayokera yatema abantu yatema abantu
ndowooza yatta abantu baali bawera abataano olunaku olwo sikyalujjukira bulungi nange luvudde mu mutwe singa essimu yange yo teyayonoonese naalibadde nsobola okikoba mirina bwe mpulira balulangira ngamba akalulu ka independent kamenya nnyo kubanga akalulu kosooka okuba lubanakako kamuggwe ne maama bwe abalondera mu kitundu ekyo bululeka bubiri bwobubala obwakusuwa kubanga ne famire yo birala byanjawulumu tulabye abantu bangi bulijjo nga abantu baabwe basimbye ku layini ndala nga nabalikola enki ye nga alonda kibiina kati anfuna ekirowoozo konsa kangende kukiganya ku kaadi era ku kaadi mwagivuganya tuli babiri ne mukodomi wange Isima Ssentongo ebugiri kubanga yabadde fulaga byala waffe wano wa tawuni kanso bakuba akalulu omulundi guli kalikali yali akyagirina era infacti obeera nayo paka ngaokugisaba kuzeemu amawulire gatutuukako nti aba gagala bifo mvuganya ku kaali za NUP ngutendera guno tugenda kubeera mukono nerabidde ekifo ekyo bakiyita muwandisiza mukono ng'okutte ku lwejjinya Kakave Wantoni awo kifo ky'amaanyi nnyo kiri awo kiradde ekitebe sitewandisiza ku kitebe ekitebe ekirala ekitwala mu mukono omugundi twali tusobola kujaawo kubanga twagweta mukono yonna disitulikiti 3 Kayunga Mukono ne Buvuma tatusobola kujaawo mubafunda kifo ekyo nabidde bakiyita tugenda ennaku z'omwezi kyazijjukira bulungi tugenda muteekayo empapula majja babiri papula twaziteekayo before fomu twazijuza wano ku ofiisi yaffe ya Nuupu tuzijuza jesitwa nazisampinga neziweerezebwa kati olunaku twagenda ku interview era netutuuka batandika ab'Ebuvuma kuba bo entambula yabwe ogimanyi yakumazzi feri yinza obbaleka batandika nabo baddako ab'Galiraaya ab'ewala bbaali batutuukako ab'Ekangulumira tugenda ku menza nze nasookayo muli bameka mu lwesi mwali babiri era mwami Isima Ssentongo mukodomi wange batubuuza ebibuuzo bakubuuza ebibuuzo amannya go ng'oli bwomu bakubuuza obuyigirize bwo bakubuuza wali weesimbyewooko wali osabyeko ku kaadi yaffe tyasigisabangako wali weesimbyewooko nti weesimbawo ku kifo ki badde kuba LC3 kyesimbako LC3 kyo ekya Kamera Town Council era nakwata kifo kyakubiri bampabulamu buli busatu wenzikiriza nti oluusi tebwaliyo waaliyo kale naye kyeŋŋana kyenzikiriza nakola ki nawangula naye bansingako busatu ekyo nenzikiriza nti kale mpanguddwa waliwo ani aliyo kati tialiyo wa NRM Robert Kiggundu ate owaffe wa Nuupu yakwata kyakumeka kati yakwata kyakusatu obululu enjawulo yali yenkana ekya n'obubwe nti nali mukubyamu emirundi gyali mingi nnyo kati gurawundi nga gwagirina gurawundi ogina nywevu nti onoosobola okweteekamu ssente zonna mu binaaba byetaagisizza onoosobola okukuuma akalulu ne mugamba mbisobola byonna kuba nabikolako busobozi mulina bakubuuza kuwa values z'ekibiina ziri 5 zitunyonyole ozinyonyola sokera ddala discipline integrity reliability patriotism ne service nenvaale nenzira kati nga olina kulindirira ebinavaayo munange naye n'agenda bamuwujja ebibuuzo bye bavaayo wayite dakika nga 12 yampita ani lwaki jangu tube nga twamunayizinga Isima tulabe kyemanyi nti mwalimu n'abantu abalala bakirimu Wasseruganda gatoli Isima mukodomi wange nangamba muko kyensazeewo muko kankulekere kudde emabega nkuwagire ekyo kikola amakulu
tumala okukwata ekifo ekyo ebisigadde tujja kwesootinga oba okwatamu ekisanja nzije tunalaba bwe tunakola ki ekisajja kikulu era tudde ku mmeeza tubategeeza tya tumaze okukkaanya isima yamugamba oba oyogera nabyogera nsonga kirwaki wandibadde osigalamu nagamba kale kwata ekifo kino kyebwa kansala nagamba nedda oludde ku bwa kansala eriyo abantu bange sobola ate kugenda kubakosa wazira engeri gyenyina ekifo mu pate kubanga ku district level alina ekifo eri waggulu ku district ekifo mu pate akakasigale n'ekyo n'abamativu so ntuvaayo ngaze fulaga beyala novaayo ng'olya n'opposite vaayo era oba ni opposite naye twayita mu kukkaanya tuuka wano ebintu nebifuluma lisiti nefuluma nsi yonna negiraba Muhammad Serumu fulaga beyala wa NUP kaaso tubeerawo nebalangira okwewandiisa kwa pulezidenti oba MP bewandiisa nebamaliriza nebalangirira okwaffe tugenda twewandiisa ffe twewandisiza wano ku tawuni kanso kubanga engeri twali bangi nga wali wafunda mujjije gujja kuba mukimungi twewandisiza ku tawuni kanso era nakeera nnyo kyekakasa obulungi ti nze nasookawo wazira muganda wange yansookawo kuba nagenda tutuuka nga wali ayimiridde ebbali wali eri mu muti musizi Mwami Kiggundu wali nyambadde ekkanzu yange nga nkutte n'ensawo yange eyo mwali empapula zange gyolaba eyo mwali emikono gyange na buli kimu nentuulawo mu kanzu yange kuba nti simu yalwadde naali bikulazeeko netumaliriza emitendera gyonna batunominatinga nebatuta tugamba mulinde lunaku ogenda kulangira kampeni zikola ki zigenda otandika era batuta olunaku olumu zigenda baza ennaku zomwe zaali 10 batuta lunaku lumu ne ba MP kuba president batambula MP nabo kabatandika oluvannyuma tutuula okola porogulaamu butya bwe tugenda okutambuza kampeyini kubanga mulesi nalimu ne munnange nenkola porogulaamu yange era nze nengimuwa ye teyampa ye ekyo kimu ku byandaga okusoomoozebwa okusooka nti alabika akkiriza mbeere bwomu kubanga teyampa porogulaamu lwakireetegeeza yandekera ekisaawe neetali bwomu Mwami Kiggundu kati nga bino nga mugamba buli omu agenda tambula roadmap campaign program bwetambula nze namuweeyo agaye teyampa ye ekyo kyandaga nti ndowooza omukisa gumpadde yanoonya naye teyampa porogulaamu nze nanoonyera nga tewali buyinza nakunkubira ku mukono nti tolina kubeerawo kubanga nze nina okubeera nga tompadde porogulaamu yo era ekyo namanya nti ndowooza afunyemu ekirowoozo ti musajja ono oli waliwo ebitatambula bulungi kamulekere ekifo kino naye akwatemu kantwalemu ndabe obukulembeze bwe tutambula mu kampeyini kusooka baali ffe tebatuwulira era tetwamala nnyo biseera nti tunoonya kaffe biseera ebyo baali bawulira kintu kimu bapulezidenti naba MP kati awokole kuba MP wawana yakwata ye Patrick Nsanja MP wawana yakwata yali Patrick Nsanja era automatically gwe nalina okuwagira ku lw'ekibiina namudda amabega omukyalo wa district yali honorable Nakwedde era lazima gwe tulina okukola ki era twatambula nabo tubasabira obululu nga naffe bwetuyogerako ng'omuti guva ku mutendereri pulezidenti w'ekibiina Robert Sentamu MP wa district constituency MP eri MP waffe constituency naffe ntokatoka ntweyogerako naye ngaera tebakuwa nnyo budde obwongo abantu bakuba banene ababiri president MP ne district MP Mane MP netubanoonyeza akalulu nebaza Katonda nti bweyatambula bulungi kubanga wano bw'oba onoonya box zitawangulwa NUP ku mutendera gw'ababaka ne president ziyinza obutawerawo 3 mukangulumira tawuni kanso yonna ziyinza obutawerawo box 3 bw'oba onoonya box ezawangula ONRM
zinza obutawerawo 3 teziwera 3 zinza obutawera 3 zinza okuwera 3 oba 4 bwetu naye zisukka 4 zisukka zinza obutasukwera 3 kuba bw'oyogera bwotyo waliwo erya ezemmanyi nga zali zeenaalemu naye nazo zaagenda otunya wansi walinga kwarasi kuba yawangula wali Honorable Baseke Fred wenyini walondera yawangula awo ewaddako ate ne bamuwangula wekyo bwekyali ogwomuteerera ne guggwa ekyatukola obubi teyaba ku bantu baffe abawangula nga erya MP waffe Honorable Nsanja Patrick Mabirizi teyalangirirwa walangirirwamu mulala nga kiva ku kyekyo obunafu bwe buva tetujja kugamba nti Nsanja yali munafu nedda kubanga Nsanja etteeka lya Electoral Commission liragira asinze kuba na bulungi abalangirirwa diala forms ze yali azirina kuba Ntenjeru South erina polling stations ziri 139 kumpi ayinza okuba yawangula polling stations nga 13 kakitegeeza mu byo osokuba n'obuwanguzi ate n'otalangirira ekyo kiri automatic ku mulundi guno kisusse tubadde ffe tekikimanyi mabega eri bibadde nga obiwulira nti naye nga obiwulira naye nga era atirisi olaba balwanaganira eyo simanyi ono minisita gundi yadde yakabundu naye nga wano ewaffe awangudde alangirirwa kati embeera eyo yatuukawo yaleka abantu bangi nnyo emitima gyennyamidde bwetutambula tutuuka Kalukero C5 wakati walira abantu akabemupi n'abaprezida babalonda omulundi gumu abantu 5 apo ate yali ndo n'ate 5 apo kati kwero C5 ate 5 apo yali ntono nnyo ekisusse kubanga bw'owulira chairman wa district nti yawangudde ku emitwalo 2 district enamba imagine emitwalo 2 ate mu buluguba wa constituency ate nga ku constituency ya Kayunga erimu emitwalo 23 kitegeera munawe ku mitwalo 2 twategeeza 5 apo yali wansi nnyo ndowooza yeesala ebitundu 9 akalulu ako abantu tebakalonda baali batono nnyo munaye nale mu muwonge naddayo mu ntebe bakansalazi bafuwala ab'EDUP abawano mu town council kansala omusajja Kaya Timothy yatukwatidde flaga kuba yereesi yalimu abantu 3 yalimu mutabani wange Muhammad Rutu yalimu mutabani wange Kaya Timothy abo nno bombi beddira mamba nebeeramu muganda wange mulindwa Fenekansi Brian ayeddira mbwa siwangalwa yeddira mbwa mbwetuma mulindwa azaalwa nnonga awo kaluka agenda okuggwa nga mulindwa akizeeko ku UP zobulunga 6 olw'ttaano apo olwokuba atwalira kyalina ennyingi mitima tukyaddeyo kulonda bintu byatutama tetwabikoowa bwetulonda sigwe balangirira kyatuleka wala nnyo nnofe abaali batanaba kulondebwa ekyera mu Kalukero C5 awo ekyannuma ennyo kikirina omukyala waffe wa NUP mukyala Kisoboka Saala Ssemambo owaffe wawoloko owekangulumira yali women councillor Kawempe Town Council kukiikira ku district akalulu yakawangula bulungi naye kubanga twakalimu jala forms twazikuŋŋaanya zonna ne ziggwayo nga akalulu tukalina katulimu 5 kuba kyenzikira obulungi yafuna obululu nga 1,900 oba 7 mu ziizo muna NRM omukyala Saida erinnya lyeddala lintawaanya n'akawuuta buva teyakawuuta atwamuwangula kisoboka yamuwangula akalulu yamusinga obukumpi 10 nga 4 okusoba n'ensanja bwe yali asinga era Nsanja yali ali mu 14 kati ono yali asinga 4 olw'ttaano apo yali entono tumala okuŋŋaanya ebintu tubimukwasa kubanga okuŋŋaanya dyalala zirimu naye Assembly Kasambe twagino naye kusaa kumpi ndowooza zigenda nga mu 4 tumukwasa ebintu nayagala nnyo muwerekera naye mu kaseera ako embeera ebyokwenda ku saidi yange teyali nnungi naye nti okugenda wa kutambula ekiro n'agenda n'omwami we
mwami omukodemu waffe bamuyita Yunusu Butambala n'agenda ne mukwano gwaffe omwogezi waffe omwami oyo mutabani wa Kojjange Ssennoge Wabukwa ne bagenda basatu bagenda mu Tali Center ne babeerayo emiya girina ogiwulira agyewulira agikutte wasulayo obudde ne bukya mukyala alangirira n'abuuza bannange waliwo gwesomye bibye n'agamba nze maama nze kansala omukyala owakamba tawuli kanso nawangudde akalulu kange ndyala fomu zange zikola ki zizi balangirawo NRM n'obululu 3,000 wano ne bamuwa obululu 10,000 bwe yafuna bwennyini baabumulekera ne bava kimweri ne bongera nga bwogatta bali mu balonze 4,900 plus ate nga abalonzi abaalonda bali mu 3,000 obululu bamuwa businga ne tanapu businga n'abantu abaalonda kakati ekyo nekitukola bubi kati abantu ne bongera okwennyika ate emitima kati noweralika gwaddako neralika nze nzirako kati bwe tutandika awo kampeyini awo kati tuteekamu jjiya tutandika okunoonya akalulu akali sirias kuba kati bali bavuddewo akawuka kaddako kati akapule kaddako akerofisiri namba bannange okozi wasala magezi ki kakati awo kye nali nteekeddwa okukola kyali kimu nava ku byokunoonya akalulu nti ngenda kukasaba nenzira ate mu kugumya abantu bannange mugende mulonde bannange tugende tulonde nti tunakola bajja kubba naye bagamba naye tugende tulonde kakati naawo gashuwansi jowa munonde ogusigadde gwange munonde akalulu nze jakakuuma no yatugamba jakakuuma netumuga era twakakuuma netukatuusa gyekalina okulangirirwa kati lwaki babalanga ne bagamba bannange ebintu bino byanjawulo tewali wa NUP yali alangiddwako mu Kayunga nti bwe bali nakwedde yalangirwa NUP tebadde yalangirwa NUP ne kuba councillors eri abalangirwa 45 kaba NUP bakimugwamu amaanyi bannange tugende tulonde abantu esubiri bawedde mbajiivu omwalayira siddamu kulonda kati tutambula ne munnange nga yataddeko ekiziddala ku pikipiki bwagenda abagamba nti mulonde nze ne bwe naabana bubiri bajja kunnangirira mwovuganya naye ate era mbagamba mugende mulonde kubanga akalukaluma saagala badda mu biwundu ng'agenda aduula era awulira nga tannonde tatawana kulinnya walonderwa tagenda ku polling station kulonda omukulembeze ng'ayogera bw'ati ebiseera by'obululu ebyo byonna omuntu asobola obikozesa kubanga olwedde yali amaze okulaba nti eriyo abanyiikaavu abanyiize abanakuwavu abanyirize eddala bamaye kuvaayo nga yabala nti kati abantu bano abalonze kwerusefayo abantu 1,400 katugeze 1,400 abawadde mulindwa bajja kumulonda naye kakati nze abange kabasale kuba olwedde nga nze nange ekibalo kyenina nti abawadde kaya ne Muhammadi Luutu nange be abange bembala mbala obululu obwo 2,800 obwo obululu bumala oli ekikasigaze buli 1,400 nze njafuna 1,800 kaunti tawuni kanso muwangwe mutona wangula bulunga buneka kaunti tawuni kanso abalonzi bali emitwalo 2 nga mu 2,000 bali 2 mu 10 n'omutwalo kati atanapu okubululu buno obuddirira esala pulezidenti ne MP baba bangi olw'ensonga nabava ebbali abakolere bala bakomawo okulonda abava mu bibuga kati ate bayinza kulonda emitwalo 2 negiggwayo olw'ensonga waliwo abali ebweru abagenda emitala w'amayanja tegiyinza kuwera kakati wano bw'oba onoomukwata omunyweze entegetege omuntu ozimusibe biggwe olimanya bulu 8 bukumala 8 kamala kuba tebayinza kulonda abantu babeera mutwalo 1.5 wano ku bulu bwaffe bwa wansi kakati awo kati awo osamagezi ki nyongera kugumya abantu kakati abantu baŋŋamba naye muno yatadde ekizindala ku gundi owulira byayogera ayogera bingi musajja gwe mugenda okulonda muyaye mubbi yakulira ababbi ebyo byonna byayogerwa mu kalulu nababoga ku mukulu Sserumu naye nga neebaza Katonda nti kasookedde embeera mu nsi kasookedde enzaalwa sizzanga ku musango gwa bubbi wadde omusango gwonna
Kitambula ne bangamba abawagizi nawe recording yebi amaloboozi ku muzindalo wakiri kutambule abawagizi nabo balina enyiike baga nawo z'omuliro bagala ngenzi z'omuliro tujja faanagana ngamba nedda tetukinkolera era neŋŋenda twaliko ewamu nkuziika mu Kiwalasi waliwo omwana waffe wa booda yafa muyita Beni kakati mu kuziika muganda wange yagamba abantu nti nze ne bwe naafuna obululu bubiri nja kulangirirwa nga muli naye era ngenda kubalumya emitima era mbawa amagezi awulira nga tagenda kulonda Robert Kiggundu talinnya ku polling station kuba ngenda kubadda myuulu akalukaluma mbere yaliwawo omuntu yeyebuuza ne musajja oyo yeyita ki anyi gayogeza agajjawa nosituka n'oyogera sebampa mukisa kwogera saayogera naye bandikoganizinga nti awe ndi endulu neeraya ekyo kyamala kati nange nalikodinga amaloboozi nali nfuna omwana wa piki nze saagwevugira nga ye bwe yali akola kubanga omunaali badde ate ayeyagaliza nange nenkwata amaloboozi gungagagamba galikodinga era nga ngamba abantu bange abatuuze abalungi abakamya Town Council era abalonzi mbasaba akalulu kammwe nti obululu obubiri tebumala obubiri mulekere obubiri kubanga singa era ayagala bubiri kiki ekimunoonyesa ng'alina akake ne mukyala we alina akake nemukoddomi we nesinga we n'ab'emikwano n'abaluganda tabwetaaga nabo bennyini basaba bumpe yayagala bubiri abantu bange abalungi ekibuga kyaffe ebizibu biraba bingi kasasiro muyitirivu bukyafu bungi n'ekibuga bwe nali nakalinya kwerosebwa nakirongoosa ku ssente zange n'obulungi bwansi enju yoyoota nekiyoyoota nekimyansa era bakikwata kitukula era mbakakasa ngenda kujjawo obukyafu naye mbagamba enguudo zaffe embi nja kuzikola mutambule mu nguudo ennungi nga kyetuyita eyo munazigo odduka ku luguudo muleka ali ku kolansi kangumira ono yali namba emu mu Kayunga kangulumya yali capital city wa Kayunga leka tukwebedde tuyinza okuba tulinga mu kyakutaano obukulembeze bubi ffe tusinga okuwa omusolo mu Kayunga Kayunga Town Council kati lwakubeekuzeekuze naye tusinga katono nnyo neffe twali tugisinga kubanga tulina kolansi ate bali eri balina ekitaka so bannange mbasaba munteekemu obwesige mubadde mulaba tubadde ne festival wano enyegenyege bantu bange mulaba mwenna temwakola ababooda temwakola mwagaanibwa abalemesa okukola mbu temwasoma temulina nangoye zemusobola kwambala kukola nemutakola so nga festival erimu ssente nyingi wa booda booda bw'oba okoze ennaku zo nyinza okuva ng'olina emitwalo 80 n'akakadde okafuna abantu bapangisa emidaala ne batunda ebyokulya emidaala ebyokulya biki byonna nabe era tebakola bidaala abakola baali munda ate baali b'e Kampala kati buli muntu yateeke mudaala wabweru yakola loosi kati nga bamusente zaali newole mukijjukira bulungi ebusoga festival we yaliyo abantu mu nzijaza bapakinganga emmotoka ne babasasula eza parking ne bafuna kasente abantu munyegejege yali ebusoga abantu bajja ne bapakinganga abantu bapakinga emmotoka zaabwe eri ebusoga mu nzija z'abantu era ne basasula abasente za parking wano ewaffe tekyaliwo kitegeeza abantu abali ku luguudo oludda e Kalagala tebwafuna mukisa bwakufuna kasente ako ng'ate kaali bayambye kati mwalimu okweyagaliza sente zonna parking bagiteeka ku Town Council na mu kisaawe ezikuŋŋaanyizibwa omuntu omu asolooza era ne zidda mu nsawo ye ffe nga bannakangulumira tetulina kye twafunamu mu nyegenyege oyo wadde n'ekimu accountability kubanga ffe twasuubizibwa ebitaala ku nguudo muganda wange mwennyini yabitugamba kubanga olwedde bali bwe baba bajja bateesa na meeya na Town Kiraaka naba security nti batuwadde ebitaala tebajja kutandika mikolo gyabwe nga tebiriko ku nguudo tebyaka tetwalabako n'ekimu kati kusuubira zisente z'ebitaala ziba zigenzewa naye batusuubiza otukolera ekkubo eyo okuvira ddala awo ku stage eridde e Kalagala okubitulimira libeere kaweredde alyalirira kulimwanga lya ttaka bala naye nga ddungi lirimiddwa teryakolebwa gwe mukulowooza ku sente zaali zigenda olikola sanja kyonna teririmiddwa sanja lyalimwako disitulikiti yatuyambako n'omuzungu eyo naye
kulimwa mu festival kuba yali maze okufa era tuyekanga mukama waffe ate yakuteeka tipa agenda azibaziba ebinnya ffe ku lwaffe kituwendowooza nti akasembezo yakafuna alaba okuziba ebinnya kyekisinga kati sereza parking transport yani tutta abantu ku nnyanja eri gye badigidira era yenna yaddizibwa muntu omu teekawo taxi ne costers nga zezitikkamu abantu ezibatwala paka munda kangumya ebeera n'ekikujjuko kibeerayo bakitubwadde kyensuubira emyaka gisoba mu 5 buli mwaka tegeeza buli mwaka walina obeerawo banakangulumira omalobozi gange ku muzindaalo nti ekivulu ekyo buli omu njagala afuneko okwo abeeko kyafunayo okwo naye amanye tewaffe bwe yaliyo festival nange nakola nayeako kyenyumirizeemu bukulembeze olina tukugamba wadde Serumu Samulonda naye yadde ku sukaali afuna service naye mbagamba enguudo zaffe mbi nnyo nentandika ozimenya tisookera ddala nezo zikoleddwako era esente zaaliibwa zikoleddwa galibe nga lye era mwaliwo wono mwalaba abakulu abava ku disitulikiti nga bantu bawaabye emisango kisereze ngo tuzikoze eki kugeza oluguudo nga oluva mu Kiwalasi okugenda e Nakatundu lwateekebwako $65,000 esente oluguudo lwalimwa nga lulina n'okusibwa amayinja stone pitching okuvira ddala wano ku laawundi esaidi nekatwe kugenda ekatwe kuba amazzi awo mangi wakolebwako katundu ate era ebintu byali biringa ebiriwo bisigaddewo byatikibwawo byabbibwawo ani tetumanyi yabitwala naye tulowooza nti era babiteeka bwe babikola ki be babijjawo kati oluguudo olwo era abakulu bajja naye wasuya kajuju w'ebibuujo inginiya munanga oluguudo luno tewafuna ku sente saafuna soka kwegaana ovalina kkiriza era nayogera sente nga za bulimba nti ntono nnyo ze yafuna oluguudo ndukolebwako paka ku laawundi yasooka kwegaana teyafuna amanakkirizako entono okukkirira okugenda paka Nakatundu nga wabi nnyo oluguudo lwemakindi oluyinza okuba olumanyi oluguudo olwali lubi nnyo kati bwe tuteekako ekinyiga ebigambo ebyo byayogerwa ebyo enkuba etonye kuba lubi nsuubiza abantu bizinesi obutono nnyo bwa 15 kuba kati okumuggyako empoozi omwezi esiringi 10,000 egiba $3,000 ate alina omulimu gwa 15 ayizo sigalawo ne mbasuubiza akiri abo tugabalekanga bizinesi nolaba ekuze tubagereka akaseera kanaba keetagisizza nga nsuubiza n'abantu era nabasuubiza n'omusomo gukendeereko okwo kubanga buli ogubeera omungi kukalubiza abantu okusasula kati bw'oba ogeresa abantu 15,000 omusolo oyinza okukakana nga abantu 2,000 basasula nga abantu 13 bakoze eki ate ng'obawe 3 basoosa so nga bw'obawe sente ensaamu buli omu ajja kusasula era mukuŋŋaanyi mungi ate gubagase kubanga sagubanga omukulembeze afaayo alondoola ebikolebwa bijja kukolebwa bulungi oluguudo olwo bwe tuteekako ekinyiga ne badda ne balimako okuva paka wali wa mwami Gate Farm oba ogeragenza luza ziri meters nga 9 wano ekivaayo bwe kiti era twawulira akasente akalugenda kaatera nga nako kaali kangi kuleka ate ziri ezasooka okuyisibwa naye nga tumaze ate kunyigiriza kuteekawo mbeera ne mbagamba waliwo oluguudo olulala lubi ennyo baganda bange oluguudo lw'emutukula saidi zombi ne woba oyise eno ku muzikiti ekalagala wabi nnyo ne woba oyise eno mu Kimbejja lubi nnyo lwonna okugendera paka mu Kasenya akawula n'ekigayaaza oluguudo olulala lubi ennyo tulina oluguudo oluva mu kibuga okugenda e Kasambya lubi nnyo namwe mululaba akasenyi ka Kiwalasi Kasambya akasenyi akwatibwako $15,000 ne bawogera ne supplementary kalima oluguudo okuva mu Kiwalasi okugenda paka Kasambya naye era tekaakolebwa ne bagamba tulina oluguudo olulala olubi ennyo olw'Essoona naye era olwo tulina essuubi nti ku ssente zaffe olukiiko olutuulwako BMP sente ezo ezijja ku disitulikiti ez'enguudo tya twafunye omukisa constituency lwebatugabanyizaako olwo batuwadde lujja kulimu essaawa yonna tulina oluguudo lubi nnyo oluva mu ttawuni wano oludda ku 2 olugenda paka Wabukwa lubi nnyo ate ddala emisaasi oluguudo Wabukwa lututte emyaka nga telulimwa abantu balinga abeerabirwa nabo ne mbasuubiza nti oluguudo lwammwe nja kululima nga mukkiriza ganze emyaka 5 kaaso ebyo ne bisiikula abantu engamba era bassebo ne bannyabo mubasaba mugende mulonde mu bungi
temubaako kyemutya tebatiisatiisa n'amagye agali muno amagye gajja kukuuma mirembe ate tegalina sayidi gye gakuuma ffenna kubanga buvunanyizibwa bwago oli alemeko so advantage omuntu akozesa basirikale kubatiisatiisa naye bagamba ekyokubiri akalu kano tugenda kukakuuma kubanga akalu ke tulimu kano n'ababadde bawagira sayidi ya NR abamu bazze sayidi yaffe waliwo ebibaddewo bye balabyeko kubanga obuweereza babwetaaga era mubeere bamativu nti obukoto obadde bukozesebwa sayidi eri okukyakanya obululu babutubiddeko tubumanyi era bakiba kiragisa kakuuma bakijja kuleta security service abajaga kuma pulezidenti wa America gakuuma akalulu kaffe nzindawo kutambula nekuyitamu bamu bakubira mwana ayisemu tumuwulira kati naawe jangu nawe tukulabeko nempanika ezinaba ku motoka tandika okutambula kyalo ku kyalo gabukunya nga bwe tuba tumalirizaawo ennaku ezimu tutambuza bigere tutuuka ku bantu tutasobola okutuukako ntiwawolaga empeereza yaffe bwenebeera tetusembera mu nnaku z'okulonda olunaku lw'okulonda ng'enkeera kulonda olunaku lwali wakubiri ennaku z'omwezi 3 naye ng'ennaku z'omwezi 3 twalinako security meeting e Kayunga ne RDC, DPC, returning officer aba security bonna baalimu batuyita bacandidates bonna nga 3 kuba okulonda kalunga 4 nga 3 tubulifinga security briefing era buli omu n'awaayo ensonga ze na buli kimu ekitunyigiriza okwemulugunyako abantu bayogera ebintu bingi naye nze nabuuza kintu kimu nti lwaki abantu bajja ne banoonya akalu kaabwe ne bakawango ne batuuka mu ttale sente temulangira mu balala bwekyo kibuuzo twabuuza kibuuzo kye nabuuza kubanga bisigadde ebyokwera nali mmanyi bisobola okutambula ng'oteekeddwa kukola kintu kimu kubeeramu kkakkamu nnyo abuntu bulamu kunga abantu bagende balonde kuuma kaluluko ebisigadde onoobirabirawa ku district tewaliwo security ogani yonna eyinza kujja nesanga ng'embeera eri mu nteeko neyagala kuteekawo mbeera wadde mu bitundu ebimu byakolebwa naye ffe twali bakkakkamu nnyo abantu bange ne bakuutira kubeera bakkakkamu security meeting eyo olukolo akuddamu atya RO yaŋŋamba nti nze nangirira ebyo bandetedde ku mmenza so basupervisors bammwe bemulina okuteekako amaaso etumanya nti supervisor gwetunabateekako amaaso resigning officer abasooke supervisor yaba akulira kati waliwo supervisor ow'omuluka neba supervisor nga wa town council yonna kati wano ewaffe supervisor wa town council mwami bwayo Geoffrey era twatandika twavaayo nga tukyali mu security meeting eyo munnange yasituka nga tumaliriza kubanga bamukisa okusembawo mwami RDC mwami Trevor baleke Solomon yamuwa omukisa ogusembayo ndowooza omwaka guno gwaffe kutandika kyekitu ekyasinga okunnuma mu bulamu bwange ekitya munnange yasituka nakukonjera nayimirira n'agamba RDC sebo mukama wange ewaffe bagamba nti abasoga tebagenda kubakkiriza era mbadde nsaba deployment ku security ewerako sokoddemu n'agamba abasoga tebagenda kutukkiriza kulonda ekyo yakikomawo bwatyo tebagenda bakkiriza yakirambulula ekintu ekyo nawulira nga omutwe gwange ne kamunguluza ayagala kunkwata ng'akikonjera ggwe simanyi yali akonjera bantu bonna kubanga buga nti bagenda tukkiriza bange ye musoga naye kyannuma
kubanga ne mwami Trevor RDC ayinza okuba musoga naye bwe yali ayogera mu bigambo bye bwe yali atwanjulira DPC yatugamba nti amateeka tegakkiriza kwogera ggwanga lya muntu kubanga oba yawudde mawanga naye ye alina esibanyi kyatusiigira nti bo baba boogera nga boogeza maanyi kyekikola kyabwe so temumutya nti oba mumuwuli ayogeza maanyi atalina buzibu omusajja muki naye ngamba omusajja ono olaba ye aganye okwogera eggwanga lya DPC nakyogera bwogezi n'abalaga nti kyekikola kyayogeza maanyi naye si mubi ate gwe n'osituka n'oyogera nti abasoga tulaba nti oyawula yola bawanga nabwe nafuluma ebweru kubaka mulimu amawanga maanyi nafuluma ebweru baali batusaba ekifaananyi ekyawamu naye bansonyiwe saakibeeramu nali nekyamatazinze era bwe nafuluma ebweru nasanga omwana wange Beka Kawukusi ne mugamba muganda wange ayogedde bubi kati awaaliwo ne meya Kisuule w'Enazigo ne mugamba ayogedde bubi ayogedde bulungi kubanga bw'ogamba nti abasoga nga jjajjange azaala kitange mukazi musoga Mulamoogi omukazi omusoga Mulamoogi yazaala kitange kakati wogamba otya nti abasoga nange kennyini oba ontwaliddemu kubanga nange olina ate kamumirimu amawanga mangi nengamba abasoga muwala wa mukulu wange yafumbirwa obusoga abaana kumpi 9 kamume ekizibu nnyo jawula nebusoga nemugamba mwannyinaffe owokubiri ku taata yafumbirwa obusoga abaana zanga 12 kati nemugamba abantu fena tuwasizza amawanga newasizza munne atawasizza mugwera wasizza omusoga atawasizza omusoga wasizza omugisu okukwawula mu mawanga muya Kisole naŋŋamba oyo politics is a mind game nemugamba wadde mind game naye kyabakyogera RDC ye nga tasobodde kwogera ggwanga lya DPC ekyakoze kibi otuufu kyennumye ng'omuntu kyennumye kubanga zina abaana bampitako jja abasoga bangi nina abampita jjajja abasoga nina benkola nabo bangi basoga kyennumye kinkoze bubi naye namanya nti yayina omuzannyo gwe gwazanya nga bwomanya ebyobufuzi nti bwe yalaba nti oli musoga bw'anayogera ekyobusoga nti oba oli ayinza okumukwatako nnyo abe nga kandiployinge naye mwebaza nnyo RDC musajja mugezi yatulekera security yaffe erode gitwalina era twatuka security olwedde abantu enamba esaze 5 security deployment yamanyi etagisa ate tewali buzibu bwonna twavaayo nenkoma wano tuteekateeka ttiimu yaffe egenda okukuuma akalulu supervisors bange ba agent polling station buli omu ne tumugaba mu department aba transport kugamba tweteekateeka bulungi era kyenamala okulaba oba okutegeera ennyo tetuddeyo kunyooma abaana bato bavubuka abo myaka 18 abaana abo bali solid bagezi ate bw'aba asaze okukola ekintu akola ekintu mutima gumu kubanga abaana betusinga betwakozesa baali bato ddala myaka geekyo n'okwagala kwonna bagenda n'okwagala kwonna naye tuuka nekiseera nga ntudde wano nga ndiri muganda wange mutabani wange Sfayo afande mugamba abaana bato obatiisa ate mubakulaga tebatidde tusabe Katonda tusaasire babire bamalirivu nga nekyebakola bafukasinge ku kibatutte bagenda naye ekiro ekyo nga ekyakulonda twafuna ebitiisa bingi obigezi mweno Kasaiti bamukutte Kasaiti bamuse mukyala waali Kampala mukono eyo nakubira amasimu banga William afudde nemugamba afudde ki nkakasa amazima kolo saasula bakanze nabaso onyawo okujja naje nasulako bali eyo natuuka n'ekiseera nemugamba muula nja kuwulya ekisembayo nenkwata essimu nenjijja nako budde nebukya nazuukuka ssaawa 11 nenfulumamu nenjolekera wano ntuwe wano ntandikuwa basimba nange abaana ba agenti buli omu agenze ani agenze wano nempita abasupervisa bonna nebajja buli omu akwata eppica atuuke gyagenda alabe ba agenti baffe bwe bali kusa gwe nafuna
jala fomu zibanya register zonna nalinze lina zonna za town council kujetoloola era buli agent waffe era ina jala banya register voters register nga bazina zonna katoso si kyangu nnyo kujja kuyisa magu kujja kuunda kulokulondo nafunamu okusoomozebwa kumu na agent we gwe nateeka ekamera awo sijja kumwogera mannya naye yafuna okutisibwatisibwa n'afuna akatengo naddukawo n'avaawo ate n'atayogera yaŋŋamba nti akulwokwenda kwe nvaawo wano naye tebeeza mukadde ako nafuluma wabweru wano nga tulina muntu gw'olaba ntwasigalawo babiri ffekka neŋŋamba kati nteeka yaani kati akadde ako akatwala essaa kumpi nga 3 tolinawo agent osuubira kiku omunna akuvuganya kuzanyira mizannyo gira gyazanyirwawo naye neebaza katonda gyazanyirwawo naye abantu bampa obululu bungi ate mu bantu bakakasa kuwa bululu kati kwolwo nsindikawo omuntu omulala XP atuuka wano mugambegedde wali tewali muntu genda emuwera appointment yetabuzajja tunagenda agudde bintu byatategeera ye kuteekawo buteezi kutuusa nkolo kutaakirizaako kati okulonda kuggwa saawa 10 mugamba kati no ddayo kubanga gwe wasayinirize kuki olina okusayininga ku CDR era awo munnange yafuna obulunzi nga 27 bwali butasobola kuwerawo kyemanyi bweyongeramu obulubusukka mu 10 n'okusoba tandika okuŋŋaanya ddala fomuzi zaffe tandika ozikuŋŋaanya ne zijja bulungi nga tewali mbere tale sentayo ngeri wano ekisega wano n'ebitundu ebyenjawulo walingawo abantu abaatutabwanya ennyo mu kalulu nga bajja baalina ssente oba baazijjawa tetumanyi nga tumanyi kampeyini zawedde naye bw'obeera nga oli weeri sente ne bwogaba tewali buzibu tewali akwatako naye twateekawo ku mbeera kabuli batugamba nti wano waliwo abagaba ssente batusirika abantu baffe abakamera kubanga kamera kyakulanyisa kinene batawanyamunkaawo waliwo wano omwami bamwita Kalidi mutabani wa muzeyi waffe Badire Emmanga awo yatunga ekyalaani yatusumbwasumbuwamuko n'abalala Makindi awo nabo kambaleke neko si abatutawanya nabo kambaleke kubanga bonna nabasonyiwa sikyalina buzibu nabo kati bonna gwabatwala oli mukulembeze waabwe tukuŋŋanya ddala zifomu zaffe zisembera zonna zikola ki zigwayo kakati tusigaza ddala fomu yesoona tugenda okuwulira wana amasimu gatuuka ti patro ezze etandise n'okukuba abantu n'amasasi gavuga baagala kubba bululu bwe baagala ozanyira omuzannyo ne bazannya abaana abali esoona soona awo ejenti wange waliwo kawala kange kali ku mafuta awo kadafini waneeno kaana ka mukadde wange ndalooga esoona nkeebaza nnyo kaali solid omwana oli bwomala tosobola kumanya nti asobola okubeera solid ako mu butono bwako nga kali gumite ng'ali gumite n'agamba oba kufanfa kalongo kakojja mulina okusiiringa ebokisi eyo ne tampa evidence lepa proof era ndi musiimu kekabalemesezza waali awo n'abantu abalala abawagizi bonna ab'essoona ne kansala muzeeyi yali amaze okutuukayo n'abalala wano ttiimu yagenda good enough babalemesa batuleera n'ensimba n'edduka nereeta ebikozeseddwa mu kulonda paka wa town council ebikwasibwa supervisor so nayo obugamba soona obululu bwayo soona bampangula soona nafuna obululu 7 munange nafuna obululu 7 yansinga obululu 3 naye nali manyi soona nteeka okumuwangula kubanga soona eyo ekyalo ekyo kyenyumirizaamu nti afumba ettooke wano wasoona maama mukulu azaalwa soona naye neebaza abo abaavayo n'omutima ogwagala omwana w'okukyalo mukodomi waabwe bebale nnyo bebalire ddala bandaga omukwano era bandaga nti bandiko era basiima olw'okuba nkuumye muwala waabwe kituufu ekyo bandaga omukwano gw'obuko kubanga kuli nafuuka mwana waabwe era nze buli avaayo omukulu abeera maama omukyala omwami abataata abamu babeera bakoddomi bange buli muko nzeeyi nkadde
byonna ntubimalayo kadiyala fomu zonna ziweddeyo tumaze okutaalinga omwali muvuganya abantu bameka twali 2 mu leesi twali 3 mu kutandika waliwo munnaffe okusatu ewandiisa bamuyita Faruku Waiswa nisi twamanya gye yaviiramu era ffe kolo nnaku twali tumanyi ku balupepa twegenda okwekanga tuliko babiri tegeeza wali amaanyi gali wakati w'enaalemu n'ennuupu nizidde ali pate ku pate tutaalinga wano twataalingira ku system ku simu mutabani wange oyo Sharifu wa Muzeeyi Adamu n'ataalinga ne Medirasta bagatta ne Master Kasaiti ne Seka Faisal Medirasta twali naye wano ku district bannaye tutaalinga bulungi tali sheet yaffe nefuluma nga tulina obululu 2,999 nga munnanga alina obululu 2,473 enjawulo ya bululu 5,26 nga bwe nali nga bwe wandaba ku kyemmanyi wandaba kuti nga bwe nali bwe nasimbula saasimbula bawagizi baali banjo nga bali awo nga 10 bayita manjwe kabadi tugenda tulinnya Pishawo ne Faisal ne Sharifu yatuvuga wa Haji Adamu oyo yatuvuga tutuuka ebugiri naye omutima sirina ogenze lwanakola omutima gw'okutya piki eno nga njitya nga ngamba waliwo omulabe waffe ategedde tuli ku piki najja ne mmoloka n'atukoona ekyeno omutima ntidde nga Sharifu yateka mugumu agamba tugende kuki akuvuga yakolaga mugumu bwe tutuuka ebugiri ne ngamba nedda tugipaakingi oko Isimaili n'emmotoka katumukubirawo ng'ajja tuwamuka omumoloka weeri otutwale piki eno kitidde kubanga oli ne bwagirabako n'akatono mugweri niyinza n'okufa kuba okufuna ebisale byamaze okumenyeka kiteba kitegeeza tali sente ogenda giyingira kubanga oluusi muyinza okugwa basigala nga tewali ategeera asobola kugamba nti kakwate essimu akubire abeene bajje agenti agende ne DRA fomu zimuki olwo Mungu akwogereramu muka avaayo aleeta emmotoka tugituulamu atuvuga paka ku district tutuuka ku district emmotoka tulimu bana nko Isima Sentongo Seka Faisal Sharifu nange naye nga ajjukira security meeting gye twalimu atugamba mu Tale Center yagalayo omuntu omu candidate yekka ate bano agenti wange katwateekakobaaki sirikirira tuukaawo Sharifu gagezaako nga alemesebwa kapayo ebyenkwatako nga banzikiriza kati Seka Faisal mugamba Seka Faisal tulina okugenda nawe munda Seka Faisal ntusala amagezi awo omubodo wa style katuyingira Tale Center bamubayo babiri tuba tuli awo nga ne Medirasta ayingidde Medina mujiga kaluka bemuku tuba tuli awo ne bakansala Muzeeyi yazze kansala John Sembati ayingidde atuyawo nga ne agenti waawo omukyalo omu era kansala for NUP Nakame Winnie naye ayingidde twasanga ne bakansalazi abeekayunga bangi bonna bamuddu awulira nga bonna akalu bakawuuse buva naye njagala kusobola kuzaako mabega katono nga tukyali mu kalulu k'aba MP akalulu ako nakuwa naye simanyi musango kigwankubya tuba tuli awo nga bakaweta ku kyokubbiri awo tudde ku piki bwenti tulina kansala Kaaya kansala Kisoboka nali nyina gyenva ne Haji Eliyazari ku pikipiki naye nawe ninva omulambuuza tukomawo angamba emmotoka yange nagirese wali tuka ku mmotoka avaako ayingira emmotoka ye nga naye bwomanyi nti omugagga tabulako baleebeesi abantu ne bajja ne bayingira mu mmotoka kwaliko mwami Muliro kwaliko makaliko oyo kwaliko omulenzi wekamira wamukyala fa kwaliko Amazon atema ennyama kwaliko Moses wa Muzeeyi Muhammadu oyo Moses Kemugisha wekino kino munyanya oyo ne bayingira mu mmotoka fene tudano mbozi yafe ntunyumya akate tumanyi nti obanga okunyumya twali musango boguzizza mu Uganda babasanga mukunganya batuli awo nga patriots okuvaako kutandika kuba bantu ne Ossi Mwami Mpagi yaliko
Osuwa wana yalina mu mpale nyimpi ya bisukya weti tazo kuba abantu bagudde kuzza haji mbabuuza bana buzibu ki abantu mukuba baaki akati ajiriza agenda kulaba agenda kumenya eminyoyo gye naggulabo n'ajja muloko ne basika yawo akavubuka ako kebayita kalafa nakayisa akampisa akabakyamaani bantwala nkoze eki bantwalira kine ngamba omwana omukole eki mumuleke akati abasirikale babiri waliwo omusirikale omu avuga patro yawo simanyi linnya li naye omuntu mumanyi waliwo n'omulala simanyi oba musirikale mutuufu naye nga babeera ku poliisi okwo ali awo omwana apagamba omuleke talina musango aba alina omusango olina kumuleeta enkya kuki ku poliisi kati awo mukavuvuŋŋana awo eri omuntu eyajja n'ankuba kyemumanyi yali solido ankuba waati era yayabika olwonna wayabika paka eno kata kunzija mu liiso naye ali nsobola okugenda nenzigulawo omusango kubanga emitenda gyona gyempita mungi emanyi kali nasirika nenkireka kubanga bwombuuza ani yakkuba era nsobola okugamba nti gundi ne bwe mba simumanyi yankuba naye ani yali aduumira kuba baliko waliwo bamanyi abamu ani yali aduumira osi bwaba yali aduumira kiba kitegeeza ye yankuba oba si yankuba amanyi yakola ki kuba yaliko amanyi yankuba era nkubuulira amazima olwo lwe lunaku lwe nasembayo okwogera ne osi kubanga kisookera ddala wadde twali mu biseera bya mbeera ya bulungi tewaliwo campaign tewaliwo omusango twali tukoze okubasanga nga mutudde wamu ate twali tetutudde na wamu oli yali apaakinze motoka yange tubali mu maaso nalina ne balina banyumya naffe tuli wano basatu tunyumya mboozi yaffe osanga kyekyabakulu simanyi oba ogwo musango era oluvannyuma twabala ne tuwulira nti waliwo eyakuba essimu nti bano bali wano bagaba ssente kyemmanyi nti kugaba ssente oli yazirabako oba yayagala kuteekawo mumbeera kujja kukyangalanya byabufuzi ate abazi ba ssente etteeka teririyo likuba ate eririyo anti era omuntu mulamulaba nga azigala n'omukwata mukwati nanga okwata omuntu omuguleko omusango naye ate awo era simanyi musango oyinza kuggulawo kubanga agaba ssente yali ani oyinza okuba nga ozze naye agaba ssente yaani soka okyebuuze kubanga agaba ssente ayinza okuba nga ye abdusabor ogaba ssente waku bantu obakoziwo oba tewali teeka ligana mukugabira muntu yenna akusabye buyambi tewali yali yavuganya ku kaseera ako nti ono kituufu teri yali avuganya naye tewaliwo kintu kyonna tewaliwo okugaba ssente so akalulu ako nakulwa naye nendireka kati mukalulu kaffe obadde tuli ku mbeera oyingidde tale senta tukamutale senta sangayo abantu bangi obukeeke nga buli mutale senta nga bali batudde buvuganya wamusanga gyali bavuganya yajja luvannyuma nga nze ntuuse dakiika zaali si nyingi alinga mu abiri awo n'ayingira naye kyasinga okunkuba enkyukwe tetuva wano nga buli omu ategedde nti bampangudde oba mpangudde ngaera neebuuza kuba nasooka kulaba bakansalas aba NRM kubanga wana NRM tewaliwo kansala wa NRM ono yawangula kalulu mwalaali tewali wadde n'omu nabalugwe balangira tujja kutuukawo kakati tutuuka mu taliseera twasanga basoma bye nazigo nazigo town council ebimaliriza alawo nadikira yinga bakansalas nere yawangulidde ku bululu obubiri bamulangire bamuwa uyeniye era tewaliwo kansala yemulugunya kuba nazigo bonna buli yawangula yafuna ki buli yawangula tugamba leero nga tali senta nungi ati nazigo nakabekalakasa kati nazigo tutuuka mukulangirira meeya mukulangirira meeya fenna buli omu yali shocked tulepukesi yali awo awo waaliwo mukisa kisuule Paul
independent yali wasaawa akabonero waliwo Magomo Shabani yani Kayemba yali NRM waliwo NUP Kigozi Mathias Tolipoke wabaawo n'omulala yali mvudde mu mutwe naye yali wa independent baali bana kakati Kisuule ava mu town council balina obululu 15 26 ng'obugwamu awo 15 n'obugwamu nga Mwami Magoma alina obululu 488 bina kutuuka mu kulangirira nga Mwami Magoma alina obululu 168 Kisuule asigaza obubwe NUP asigaza obubwe n'oli asigaza ki awo yani ali awangudde wanupu yali awangudde naye balangirira wa NRM Mwami Kayemba era yabuuza Mutale Center nti Chairman, are you around? Are you in? Kataliiwo Kisuule n'asituka musajja wattu ejjalafu zega azikutte mu ngalo n'agamba no sikkanya na byolangirira awo amangu n'embiro poliisi jeeke nemufulumya wabweru tulepukira bamufulumya ase tulepoke Kisuule tulepoke teyajja Mutale Center olwedde yali akimanyi nti takola ki bamuwangudde yakkiriza yali alinnya Mutale ye bamuwangula ala bakuwangudde ala yonayo ki omutima omulungi ononayo ki ngwena n'eddiini bamanyi ogenda kujjuliza mu kontemufulumya agenda mu maaso n'okusoma walangirako bakansalazi agenze mu Busaana agenze mu Kayunga sabukawunti agenze Galiraaya yakugamba asoma ebyo byafunyeeko ebitundu ebiwera provisions kasaziba nga kale asinga kwagala nnyo ebiriza 100% yasoma ebyo alangirire ekyo kiveewo olwanga abakulangirira bangi ate saawa 88 zokka ntono asombeka abeeyo n'alangirako bakansala beeyo n'agenda eyo bw'atyo atuuke wamu ajja asoma bya Kayunga Town Council naye nga bakansala zitabakoonako asoma bameya bokka bachairpersons ba 3 asoma Rubisoma n'atambula n'atutuukako this is Kamera Town Council. We have 2 contestants. Have Robert Chigun NRM, have Seru Muhammad NUP, and the results are as follow for polling station. Now Sona, yali omuvuyo. Sona Islamic School, Robert Chigun 76, Seru Muhammad 73. It's correct. Nadde kitabazi ku kyalo ekyange wennyini wenzaalwa waneeno Kitabazi Trading Center. Chigun Robert 49, Seru Muhammad 121. Correct. Tujja ku Kiwalasi. Kiwalasi no ndi mutuuze waawo. Kubanga nnyina w'amaka n'omukyala. Era Kiwalasi nga bifuuse. Awo nebitandiko yongeddeko buli 10 ku boxi zombi. Ate nga boxi emu nali ngiwangudde. Endala nga basizeko bulwali butono nnyo. Eyo tugamba no. Ne bagamba objection madam. Nagata okay, it's okay. Let's put it aside. Ina fodo yawo n'agiteekamu. N'endala ey'okubiri naye nga netugiwakanya nga bagyongeddeko buli 10. Osinza kudyala fomu zaffe zikola ki? Ezimuyina. Naye nagamba it's okay n'agisaawa. Netweyongere ku town council. Nga nawo waliwo box emu ku box 8 naye bagyongeddemu 10. Sacrifice wali yandi wano mu mugongo n'atandika okweraliikirira. Kamana. Tumalako onyumya obukeeka oli Mutale Center. Tugenze twambuse ku CU. Awo nawongeyemu bagyongeddemu 10. Bongeramu 10. Box eno. Ezo box ezo zonna ene yawono yasemba ye yalwawo nnyo kola ki okubalibwa naye eri yasemba ya fomu nagifuna leeti nnyo. Kati ebisigadde basoma halaali nga bituufu. Nengamba sacrifice wali olaba ebisomeddwa ongeddemu 10. Tutaba tusinga 526 tuba tukyali waggulu. Baba bugaseeko tuba tukyali waggulu era tuwadde otufuwangula. Kakati Faisal wali yakuddamu ati agamba tidde tusigale ku adhikali kwa adhikali awo hasbiyallahu wa ni'mati wakil hasbiyallahu wa ni'mati tasbihi zivuddeyo mugambe twali ku adhikali
olutwegayirira Allah ya rabbi abantu bano bakakanya emitima balangirire ekituufu atali sente obukakamu byetoloola akomawo atuuka mu Kayunga Town Council alangirira balagadde erinnya eddala kale tugende n'eryo bamulangirira balagadde ani erinnya lyawutandikira bamulangirira okyakanyaawo tugamba kasalazi bonna bali batudde addamu asoma yeetoloola akomawo ku Kayunga Town Council aba agenda okulangirira asooka kukololamuko bakonako muzindaala help people kati kyembuuza zino ze mwalinako okwemulugunya tebanzigattako ati nsituka atannaba kulangirira bwa madamu I had an issue here for the 4-day DR forms. Nagamba, it's okay. You see this file? I'll put it in the file. Don't worry. Yatuda kwa zikali. Watuse Kayunga Town Council. I have people to declare. I have two assistants, and the results are as follow. Have Chigun Robert of NRM. Nazisoma. 2,700. Ngoba otaliza tebigatta sajja alina obululu 2,273 ali mu 2,200 ali mu 2,720 mumeka atumaze seka Faisal eba nene ndofe bukyawera kakati mukyalo ono yana ne fayingako dya forms 2 kyo nkiraba luvannyuma ezoli ate ziba zaffe ffembyo zino zowemulugunya twakompoiningako zalinnya kati nayisawo yazana lifayinga yasuula 2 ebbiri naziteekakokisuula luvannyuma naye ngaera bwozigatte olaba kati zisobola kuweza biziri zandibadde wakiri mu 2,679 obanga mu 5 mu kati batuuka osoma gunaka Selu Muhammad NUP 2800 kasolo ka 8 kasana wulya 8 tetwalinda kirala otwali tuli mu bbanga takbira ne zivuga Allahu akbar wambala bagusuddemu NUP everywhere NUP power ensituka nengeza ku mmeeza nebyo byali bituufu era obululu bwali bukendedde kubanga mumugatte gwa fulani na 2,409 naye kati engeri yali analifayinzeeko ziri neŋŋamba zisoke alhamdulillah kasita kiruufu tukoze eki tuwangudde naye nga ku declaration gundi eno eyokutali ssente y'emu yali nga waliwo era eri ku system kamufo ky'okuteekawo Kayunga Town Council teekawo bbaali mukyala n'akinnyonnyola nti system mulimu era tekina kyekyusa kirala naye mufo ky'okuwandiika electoral area eyo ate eteekawo bbaali naye kyali tekiniko muli kiri tekiniko naye soke tujja kufuna obudde tutya babitereze ku system tuddemu tugi editing tugamba it's okay naye wali era wali bbaali waggulu nasazaawo nawandikawo Kayunga Town Council mwennyini naye ngaemu ate esoma yogera kituufu gamba it's okay akomako stampu nasayininga omutima ne gudda era bwe bazinkwasa nasooka kukka wansi sujudu shukuru okwebaza Allah kubyo ebituseemu era kabbiri netufuluma tali center nenzira wabweru nga mpulira ntuyana bwena tula wabweru ngenda okukwata ku bigere byange nga sikyayuulirako
osanyalade nengamba kansala muzeeyi muganda wange siwulira amagulu gange tegaliiko ne bwogakoonako amagulu tegakola ki ng'osanyalade tegaliiko entulamu awo gaakoma oluvannyuma nagenda okugawulira ngakoze omusaayi gwali gukyabuse awo nkwata essimu nenkuba abantu abo teri abantu batekawo akalulu kamwe kasula bannangira kale kaba kasuze kubanga saawa 10 nedakiika ezigwamu budde bwabukedde bwabwakumakya lwenakuba tuluvudde nga tuli mu lulala era abantu bafa bangoberera kuno babagobawo ku getu tuyingire eyingira mu district abantu tebatekawo mbeera baali eri wala ku mulongooti ng'osaze ekkubo eri ku ssaza kale boteekawo embeera eno munda tuba tetubawulira kaakati mbeera awo olunzijukira nti akalugubire ku bantu bange benalisa emitima essimu gikakkane nasooka kukubira dirisa kintu bemugamba edi batulangidde olumpitirivu nnyo bazze abantu abalala oluvannyuma abantu bayakukima ku disitulikiti bankimye we bali ku disitulikiti bali ku mulongooti awo mu maaso ga disitulikiti basulawo so togamba nti bajja kusaabaasulawo twagende nabo bajja nga batuvangako mabega andibono abantu basulawo bangi mwattubauli babagoba okaba mp babagoba goberere obusukka kkubo naye babagobayo okukeba mp abagoba bukedde keera nga babaawo kati wano abantu basulawo okuba essimu kubira omukyala wano bamanaalu mukubira essimu mugambe nti munnange essimu teyitamu nkubira musawo essimu teriiko abantu obunkenke naye nemmanya nti ateeka okubanga amasimu naye agaali gamukubira gaali bangi naye nga talina ansa olemakuuza gwoli okumpi waekiri ngenda okutuuka okukubira amatami nga ye yabitegedde dda ngenda omukubira nga yampulira nduuzi eziri ebbanga eyewaka abatano tamubesomba bajja wano abantu basulawo era ngesaawo ezo baali webali wano waliwo ekizinda kyaffe kyebatukozesa mu kampeeni bakisuddeko bakisibe ne ku piki batambudde town council nabagenda bakuba balangirira awo bakulangiridde omukulu temwa omugwogwako mu ngalo okuyozaayoza kakati awo nange mulengera eri yali atudde sayidi eri mu katebe waliwo emenza wali eya RDC naye nga bali awo sayidi yali aliraanye nga wali wano tubeera awo ngamba kangomekerezeko bakansalazi bange nabo bakole ki babalangirire kati nga amasimu mangi abali eno omanyi awo wabawo propaganda mungi ate batugambye nti tebatakulangirira ate batugambye bino ogaze nkikugambye ne bagamba nange mumudigide nsonga ziwedde kati tali sente eyo twali twakagiyingira mwami Bashir Elyazaari Kawanguzi yajja mulengera tali sente yaliyo bambi era mwebaza kubanga yajja namberekera kambeererewo mwebaza nnyo Deputy Mugerere yajja n'abeera munda omanyi waliwo abantu batuuka n'omutulako n'oguma ogane gundi azze awo naye n'ogumirako aŋŋamba naye abantu bebabeerabikirivu genda kansala bajja balangirira tewali buzibu neŋŋuma kasita wooli nenfuluma namaseka faisal tugende tutambula mpola tufuluma ku geeti ngeri batulengedde dda tubagamba baabali neyawuli enduulu emiziga twalya mu bbanga haka bwagala okunja byawo era singa bwali bwakulya nali nzigwako enjala kadde ako kubanga enjala gyali oliko ekiro ekyo osinze mutale senta allahu akbar bavaayo tuyingira emmotoka bakoleza boda zaabwe tujja zalumu tujja tuyita kukubaawo nawona abantu bavaayo wankutete wenyupe kyekyo tutuuka enazigo olunze balonze wenazigo balonze wenazigo nga nabo bawulira emirembe sanyu munywanyi waabwe babeera naye bantu abakumanyire ekiro bankubiranga naye bakunyodde tusigaza ggwe baba naye musabire kakati tujja abantu lubagenda tusembera beyongerako ku bungi tutuuka ebugiri awo tuyimiramu kawamuko isimaawo abantu babba eno bayitirivu batwegattako biki wana abaana Kasumaani abo ne banna abalala beekolamu omulimu abaana bavubuka wano mu tawuni abakyala beekolamu omulimu wano ne basonda esente z'emmotoka ne basonda amafuta mukohuudu oyo n'ateekako ebidongo mwebaza nnyo bambi yevadde neyandaga omukwajaguza ne bateekako ebidongo ku mmotoka ne batunulako
batunulako batusanga ko tujja mpola awo tujja tubasanga wansi awo Suka nazigwa twavaayo bambi wano zabakerewa muko bujiri wana ngosi batusanga wano katuyingira wano nga tuyingidde wansi nakatundu awo mulukayinja okunekyuka netudigida mujja ku mudigido njagala okubuulira akadde ako nagenda okuwulira nebyengenge ebyagala okunva mu maaso olw'essanyu ly'abantu lyolaba natuuka nembuuza nzaani ng'omuntu ali wano nga bwentunula emabega bwentunula mu maaso bwentunula abantu bali ku kkubo kona bebembedde tolina gwe wadde invitation sirina gwe nawadde invitation nti jangu nkuumi sirina gwe nawadde 10 kubanga saazirina wali eyoza abantu nnaku kwegamba nalaba essanyu ly'abantu era ekintu kino nkivumirira nnyo ekyokukwata obuwanguzi bw'abantu obugabira abalala bajja tuttako abantu baffe omuntu agwa eri afe bufe essanyu ly'abantu alituulako entuuka wano nempita mu tawuni wano nga nkuubira ku bantu naye nga sinze nga muli nebuuzazaani zikyagulanyi nga abantu obungi obunakoma kulaba kukyagulanyi tugenda ku stage tugenda ku round kangumyangoolaawuma tuba tugenda ku round tulengera paatulo evaayo eri kuliko amagye evasaidi zekalaga eva eri mu tawuni ejja bweti etuyitamu osimu yali mwali gaatudde mu maaso mwami mpagi mukutuyitamu tewali kye baatukola ne bajja tugenda ku round tuba tuweta ku round tukomewo eri tuba tukiika paatulo embiridde bwe nti waggulu ku mmotoka era sina kigambo kyenanyiga kati awo isima kintu ne madiras ne huudu nebagenda nebogera ne osi kibagala mu kkubo biki bwe bityo naga ffe tugenda tukwata kisegera tugenda ku kkubo ly'ettaka tugenda mu kolansi asetulamu katono naye nga olaba tebaagala kuvaawo nga bwolaba omuntu nti oba ayina ekigendererwa ataddewo buloko kubanga singa waliwo embeera bwetyo ffe tuli bantu bamanyi era ayina enamba zaffe era wadde yali badde ne babeera ku station agala nti asi baagala mu luguudo era tetwaligenza bona ffe tetwagala kubeere kuba likozesebwa bantu basetulamu katono twetoola nituweta nituvuga nitukkira kisega abantu bali mu ssanyu lyabe badigida muziki guvuga kadodi bakateekamu tugenda ekisega waggulu netuweta nituddira wano bwetudde ekisega wali ku biyinja tutuuka awo nga wagimwamuudwa awo moloka yaffe erwalamu abantu baali bakyamuse baga nti netusanga tukugere ku bigere tudda ku bigere amasanyalaze gabayisemu bakubye kubye tujja tuwetera awo emanju ku guest road tujja mpaka bagamba nange ekyamazima ogu mudeke naabeko kumulemu dakiika nezinaaba 20 nokenkomeo tuddemu tudigide kanebeko otuzindifreshingiza nasanga wano wagguddwawo era bwe nayingira bwe nti nayita mu buyisi nengende manju nenyingira mu nyumba nenyingira mu kinaabiro netandika okunaaba sinatandika kunaaba mpulira wano embeera misinde buuza omukyala kiki ekiri ebweru ate ti abasirikale bazze bali mu kkuba abantu miryango eyo abantu bali musanyu yabajaguza era nabuuza omukyala naye bannange naye ddala ddala omusajja oyo osi naye mutendeke ekimala waba omuntu omutende tayinza kukola ebyo abantu bali waka waabwe tebali mu luguudo tebena kintu kyamutebakutteka ate akola byaki ebyo nenaaba kumala okunaaba nenyambala engoye nga bwomwe tuli basajja basiraamu nali nteeka okusoma okwo kudduwa akadde ako shukuru okwebazaako mukadde yali yasuze wano bambi naye nga omutima gumuluma nga obumanyi egwekizadde amuteeka ku piki amutwala mu kyalo nawe naye nvuga mpola nga ntolina buno obeera n'abantu nakite ngenda mu kyalo ewa mukadde tuuka ewa mukadde tusoma okudduwa awo abaana 5 alhamdulillah muwanikako ebikono tuwanika ebikono atugabula n'amenvu awo ne tulya kati nenkoma mu ttawuni ngenda okukoma wano nga bambuulira embeera nti wano embeera ey'okkuba bw'ebeerawo waliwo omukulu eyali ajja ng'ayitawo adda muno omukulu oyo ali oba DPC oba RPC
kugamba abanyinyonyola nabo baali tebamumanyi muntu kimutuufu we boogera naye nga bwomanyi ennaku zino DPC bamuleeta mu kitundu talwawo nnyo RPC talwawo nnyo abantu nga abagenda mutegeera andi bamukola ki bamutransfaringa bw'atuuka bano alaba embeera yaliwo n'ayita OC agamba biki byokola abantu okuba baaki abali mu masanyu gaabwe tebadde mugamba nedda tebadde mukuba badde eri bbali nga balina waka waabwe nga yamugamba omukulu omukulu n'ayita abantu nababuuza buzibu wammwe ki ti oyo kyekizibu kyaffe ki oyo osi kyekizibu kyaffe atukuba tetulina musango tekiba kitukoze tuli mu kujaganya akalulu kaffe tuwangudde n'ebintu ebirala bingi byayogerwa bisobola kukugamba kino oba kino naye ng'abaŋŋamba waliwo abaama ne boogera ebintu bingi byebakoseddwa ku lulwe era omukulu n'abalagira balinye paatulo baali bakutere piki z'abantu wano abaana ze baali bapaakinze wano kudigira nga bazitutte bazikoze eki bazitaddeko bazitutte n'amalagira kwata abaserikale bo mudde ku station era okuva olwo muno mulimu emirembe gy'otalabanga osi bamukyusa bakyali osi ebigambo bye nawulira awo nti omukulu yamugamba nakukyusa dda lwaki okyalemeddewo naye ayinza okuba akyaliwo simanyi bulungi ze ndi omulaba wankeera wano nze nengenda mu nnimiro wenvaayo nebeerera wano nenfumula nenkola emirimu gyange emirala funda so awo kalutu kamaze abantu badigize basola mu disiko bantu nabeebaza benafuniranga akadde nga tutambudde mukigayaza wawwa banange mwebale naye nsaba tukolere wamu okulonda kwawedde enjawukana z'ebyobufuzi zikole ki zikome fena tuli bantu bawamu era buli omu yannonze ze mukulembeze wamu era nembasuubiza nti ku kintu kyengenda okusookerako ddala nga sinnaba kugamba nti kantambule ngende nga ngatta abantu ngenda kusooka kuyoola kasasiro mu kibuga kino kiddemu kitemagane nga bwekyali ekintu kyengenda okuzzaako ekyokubiri kugatta abantu bejjemu ebyenjawukana waliwo omutende ogutwawula ennyo ogwo omutende gwa pulezidenti so abantu neritubufunye abantu nebasuubiza kasasiro kibuga kitemagane kangumira ku ntikko nebasuubiza obagatta era ku ntikko nabasuubiza abantu babadde bakompulinira bangi emisolo nga gibanyigiriza basuubiza tujja kugikakkanyaako okwo nga tukutunuulira naawe ti obusobozi bwo bizinensi yo omuntu kapita mitwalo 10 tayinza kumugjako ate musolo mungi obususse kumusuula kuba tumwetaaga nonkyabeerewo era ayongere okusasula omusolo kubanga ekitundu kikula bantu naye mbasuubiza okuteekako ebitaala ku nguudo kamere yake era omuntu bwabanga ayingira mente enyingidde mu kibuga naddala ku ngeri ya security naye mbasuubiza okukola enguudo zaffe zibeere ennungi nnyo kubanga gyempitako ebbali eyo enguudo zaayo nnungi nnyo zitemagana bwe ziyitamu nawulira emirembe nga munaziga eyo bungi bambi kino kibasuubiza kubanga enguudo zaali mbi nnyo nebasuubiza ku nyegenyege festival buli muntu njagala buli mwaka ino bbayi buli muntu aganyirwemu akiri afuneko ate abatafunye mukisa kote kusaabaza muntu mutwala kubaako kyatunda kufuna parking webapaakinze at least anaganyirwamu ukyaffe nga kanso ekyo naafuna katulimye oluguudo festival ebeera kalagala ku nnyanja eyo kikujjuko kyakangulumira segeze ebeerawo abanakamya kwenazaako nedda waliwo abagagga bimanyi ebyo festival abagagga abajja wano kuwummulako kangulumira si yeteekamu wabula nga bwe kijja mu kitundu kyabagagga kirimunaye ekitundu kifunemu kubanga this time tetufunyeemu wadde n'akantu n'akamu abantu bajja kufula mu ekyo ekisembayo ddala kyabavubuka bange abali mu tawuni wano nga bwe mbadde ebbanga lyonna emabega nga nnoonya emirimu ne tukola nabo ngenda kufuba okulaba nga abavubuka bafuna emirimu mu kanso wano babe nga basobola okwebeezaawo kubanga ebbula ly'emirimu omuganda agamba ebbula bikolwa liyinza okutwala mu bikolwa bitali birungi emisana so mu kyo njagala babe nga bali bize bavubuka bakozeko kye bakola
balungi era bw'oba n'omulimu gwonna tebalina mulimu gwe basosola tebagaya mulimu tebaboola mulimu batwala ne bakola ndabe nga bakyusa ku bulamu bwabwe. naye ate ensonga y'ettaka, ensonga y'ettaka nze nga bw'ondaba ensonga kansooke ku kya Buganda wano Kampala Town Council terina ttaka era terina wadde ekizimbe. Ebizimbe era betulimbe tukolera bya Buganda awo ku Town Council ebizimbe bya Buganda tetulina wadde ekizimbe nakitya byonna betukolera bya Buganda. poliisi wona weeri awo era nasuubiza ne prison weeri ya Buganda, prison Kawalaata wona Buganda n'eddwaliro. Nasuubiza Obwakabaka bwa Buganda naddala obukulembeze bwa Musaale kubanga lino eggombolola Musaale obukulembeze bw'essaza nti nja kuddiza Musaale ofiisi mwe ofiisi naye wanakakalabiza emirimu gyaki Musaale talina ofiisi alina wakolera naye mu kisanja kyange nja kumuwa ofiisi nabo babeeko basobola okutuula baddukaniza emirimu gyabwe. Amanye nti empappula zaffe bwetwateraga muse tumusangamu ofiisi ye mumyoka tumusangamu anirina abaana agala basale mumanyi wakusanga bakulu waabwe nja kukolagana ne Buganda. Kati kyembadde nsembyayo ku kyettaka kyombuuzizza nze nzaaliddwa wano ensonga ekwatagana n'ettaka asijja kukkiriza batono nnyo bw'otamanyi sijja kukkiriza bubbi bwa ttaka kubeera wano kubanga gwe babbako ettaka baba bakunyigiriza kuba liryo oba ababbi bwako babeera banyigirizibwa kuba lyabwe lwaki aitenzikiriza nanyini kintu ojja kusigala nga nanyini kintu nga ngumya bannanyini mataka tisigenda kwenyigira mu bubbi bwa ttaka kubanga siri mubbi era siri mu lyake nakakasa nti tujja kutambula bulungi era n'olukiiko lwange olw'ettaka sijja kulukkiriza kugenda kumala gagende yesobola kolakola byapa ku mataka g'abantu bitategereka kusooka luteeka lugenda nelubuuliriza etuuza n'enkiiko ku kyalo nelukakasa nti awe lugenda okukola omulimu weewo watuufu sisuubira nti wagenda kubaawo embeera yonna. So ngenda kusooka bannange ngenda kusembyayo n'okwebaza abantu abanonda nti abatuuze abalungi bannakangumira abalonzi abawogizi bange abawogizi ba NUP kyemmanyi ebyo n'abalala abampa si ba NUP abampa olw'obukozi bwange nga babibiina birala mbeebaza nnyo mwebala omukwano gwe mwandaga nange njagala bagumya tujja kutambulira wamu. Nze ndi muntu manyi sisobola kubeera 100 kubanga ndi mutonde naye Katonda kyava atugamba nti mbakkiriza bwe musoba mwene yinja kubasonyiwa. Omuntu yenna ng'olina ekirowoozo ekizimba nga kigenda kutwongerako kyongera ettaffaali kukangulumira ofiisi yange nzigule jangu wano ebirowoozo byammwe mujje mu ofiisi yange nja kuba mu kanso kantudde anabatasobola kujja ku Town Council nja kunsanga ewaka era bwe tubaddewo jangu eŋŋambi ekyo ekituyamba ekikulaakulanya nyaba olaba nga mbula nga mpabo nga nti naye muganda wange songa eno wali gikutta otya bwoti nga ku lw'obulungi bw'ekitundu so tojja kuŋŋamba kintu kulw'okuba gw'ofunamu si badiira tebajja nedda ngenda kukolera kitundu era alowooza nti gwe oyagala kujja nkolera okuba gw'ofunamu omu nedda ngenda kukola olwa bulungi bwa kitundu. Bantu bange mbaagala nnyo mbaagaliza naddala abayisiraamu kisibo ekirungi baganda bange abakkiririza mu nabbi Isa bannange ye Yesu omukama mulungi bano bali mu kalema nammwe mbaagaliza kalema omulungi ebyo byonna bannange mbyogedde kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangale maaso mogi meeya nja munoonyaako kale omufunyeeko nga tanayingira ofiisi meeya nga akasemba nga tonayingira ofiisi biki omanyi Segirinya asetinga peesa ennaku 10 ekisooka kati gwe oyinza ogamba nze ennaku zange oba emyezi yange gisooka olw'omwaka egisooka bino kyenjagala okutegeeza nti ennaku zange zisookedera mu ofiisi biki ensonga ezogenda okukwatwako amaanyi kyengenda okusookerako ddala okukola
kwekutula ne technical team kwogerezeganya kubanga nabo babeere oluusi nga beerabikirivu naye omusajja gwe batuleetera ali atya atatugobe anaasobola okukolaganika naye ali mu mbeera kimusooka kutuulamu buli omu n'ategeera munne era n'obalaga nti sirina buzibu bw'oyo anaaba akoze ekituufu ekitwala ekitundu mu maaso ekikyamu sikyagala njagala tukole birungi byokka ebirungi bibeere 9 ebi bibeere 10 bakitegeeza tuba tumaze okusika walinda ensonga endala nja kwetaaga nnyo amagezi gammwe naye ebigenda okukolebwa ogera mu financial year ejja oluusi bannange bayinza okuba nga bagenda biyisa kansa enkadde ebaddewo erimu ne budget ebagenda ogikola ki oba ebagenda ogiyisa kyemmanyi kansa esembayo eyinza kutuula awo yali yakufula noza mu mwezi guno gwakulu eyinza okutula nga mu gwokuna naye n'abayisizza bwe naalaba ebinyigiriza etteeka linzikiriza okulivansinga tusobola okulivyolina tuganya kino bakansalazi bange kubanga bebabiteesa kutereeza bwe binaaba birungi nja kutambula nabyo era mbiteeke mu nkola kamera kavu kanso egende mu maaso ono abadde meeya omulonde ayinza okulayira meeya Serumu Muhammad era nga yagenda otwala tawuni kanso ya Kangulumira mwamumiza obuuza atambadde guno mujozi gwa Bugerere mugamba yono Bugerere era season eri ekuleka eno yakagu nze nali chairman olukiiko oludukanya essaza lya Bugerere FC tomugamba lyate ayambadde omujozi gwa Bugerere ejaffe egyaba official oyinza ogaba akyambadde ogwa bbulu ate ye mumyufu nedda ebyaffe bya Buganda ebirimu ebyo omujozi gwa Bugerere naye ntumirako nnyo muganda wange kakantumireko nnyo maama wange nkadde anzaala kanyobolezi Hajjatira Mula Nalwanga muwala w'omugenzi Haruna Rubwama Mpigi muzzukulu wa Yunus Runtami atudde kitabaaza awo ali maama wange kwegezi kyamukubira enduulu nzikiriza nnyo ngeriyo kabantu nga babiri oba basatu ntumira nnyo bakyala bange hakki zange musajja musiraamu bannange nina hakki 3 alhamdulillah mbuzaako emu naye eyo sigitunulako nga sinaba kukola hijja nga ne hakki zange tezitakola hijja maama Nalumu oyo ye Kaddurubaali ye mukuuma kalira baana mutumiddeko nnyo webale kunkuuma webale nakungumiikiriza abanga namufuna ndi kalenzi kato nnyo naye nga muto nnyo nnyo kakati byonna bimanya abavubuka ejjoogo ekiiro tegeera ebyo nagumiikiriza Serumu we paka leero tuli mu myaka 20 ndoza nga 6 ekkula alirabyeko era akyaliwo mukyala wange nkusuubiza nga negayire Allah ampe ku ssente bina ekirabo kyenja okukuwa kijja kuba nga surprise oli kiraba inshallah ntumirako mukyala wange namba 2 mama Tami wali awo ku butiiki okubeereredde ekisega awo ku kizimbe kya Mwami Wire tinkwagala nnyo nsembyayo namba 3 musawo mama Moni akolera awo ku kizimbe kya Mwami Serapio amaaso ga Mwami Mutebi Traders nawe nkutumiddeko nnyo baagala nnyo sembyayo abaana bange bonna baagala nnyo n'aba famire yange mbaagala nnyo nyini ddala n'abantu ba Kamyo Town Council ne ba NUP banna NUP Uganda yonna world over oba mu nsi yonna njagala bagumya tibakataligirya mubeere bagumu tukyali bato obudde bwonna tomanya olw'obuyinza bwa Katonda tomanya tulitulayo netulamu ensi eno
inshallah Mungu akkiriza saballa abakuume saballa akuume baffe atukuumirire rediyo yaffe ne TV yaffe ya Buganda BBS Telefina ne NTA CBS Radio FM kubanga bikoze omulimu gw'amaanyi bitwongeddeko enkulaakulana Buganda ekoze ky'amaanyi Ssaabasajja alwanyisizza obulwadde buli obujjukiro bwa fistula ateekawo emisiri entujje bw'ekikulukuto obwo alwanyisizza siri Mukenenya era mu Gwokuna ku mazaalibwa ga Ssaabasajja waliyo emisinde era omulamwa gwakulwanyisa siri era tujjetabamu tuzze tujjetabamu nange era mbakubiriza nti bwe muwulira omulanga gwa bbafu muvangayo ne mwetabamu ku lw'obulungi bw'ensi bwa Buganda ne Uganda okutwaliza awamu kubanga bw'abeera ajjanjaba tasosola ajjanjaba abantu be bonna abali mu Buganda buli ali mu Buganda omuntu wa Ssaabasajja muzaana we na musajja wa Ssaabasajja so mbakubiriza mujjumbire nnyo emilanga gya Ssaabasajja Kabaka so neyanziza olw'okumpa akakisa banga okubeera ku Telefina eno TV radio yammwe abantu tweyanze nnyo era naffe omulimu gwaffe okutuukako mu bantu ofuna ebirowoozo byammwe obigabanako na because ng'eyo ogabanyemu ebirowoozo bye eri afunyemu ekyokuyiga osanga oli omutima gwali gwewanise omukakkanyiza naye abantu bantegedde bulungi olowooza abantu bano kwamba kusigira ekifaananyi Serumu bantegere Seru Muhammadi nze nazaalibwawo Kitabaazi kitange yafa dda nnyo kitange ye Haji Seru Nkuuma Abdukadir Jirani ng'azaalibwa omwami Rajabu Bosa jjajjange Rajabu Bosa omuliga azaalibwa omwami Nasibu Sserujja nkoko ya mukazi tetweddira ndiga tuli bazzukulu ba Lwomwa Serumu gwe mulaba wano ye yaliko omugoma yatika ku matafali mu tawuni wano yatikako ku musenyu eyavugako ku buloolo obutono eyavugako ku takisi eyavugako ku lole z'omusenyu ezo magulu 10 ze mulaba zifaita yavuzeeko ku Sudaani avuga ebirenge bivunda Serumu y'omu ye mulimi era omusuubuzi w'ebivunda kakali kiba kitegeeza waawano ana wawaka era n'ebiruma wano abikola ki abimanyi naddala mmwe abasuubuzi mmwe byammwe mbimanyi nnyo era ensonga zammwe njazigonjoola inshallah I salute you awangale Ssaabasajja Kabaka